mweba artist temwetaaga zi hand out. No, fabamu ba artist bwe twabuuka ne tumanya nti bino byonna industry eno okukyuka yeetaaga kye bayita political will. Singa abantu abatufuga baali baagala obulamu bukyuke tebeetaaga kola kintu kyonna, beetaaga kwagala bwagazi obulamu bwa art bukyuke. Obulamu gavumenti ebafuga bweba teyagala obulamu bwamwe bukyuke, amazima ga Katonda tebugenda kukyuka. Lwaki njogera bwenti? Lwaki njogera mwenti? Nze bwe nabuuka kyekyantwala mu bukulembeze mwe ba artist mumanyi saali yala. Right? Mina yala man. No sir. Naye twayagala kyetulabye tukiraga abalala n'abalala bakiraga abalala. Gyensonga lwaki twagenda mu bukulembeze, kubanga tewali kyosobola kukyusa okugjako ng'obukulembeze busazeewo. Tokkirizanga omuntu yenna okugamba mbu toyogera ku politics. Politics kyeki? Politics y'embeera y'obulamu. Politics yasalawo n'emyaka emeka gy'ogenda okuwangaala. Nze olunaku lwaleero ndi artist, mwena mukimanyi, ate ndi artist mulungi. Naye sisobola ku practice nga profession yange kubanga abatufuga nga tebalina tteeka lye basonzeeko, bagamba oyo abuusa nnyo banne temuddamu mukkiriza kuyimba, mwena ne musirika. Ochegera. That is what politics does. That is what politics does. Onako olumu nali wa Pademan nga mukyalidde nensanga artist ng'ava Eritrea. Mbanzize nangamba nti aze ku recordinga Uganda kwata sobola ku recordinga waabwe. Nemuga enange nze ku mixinga kayimba kange. Nagamba have you already given your script to the minister? Nambuza nti byoyimba minister yabikiriza. Kubanga Eritrea basirika mpola mpola ne batekinga step emu after another paka bafuka ba slave. Era namwe mujjukira bulungi nnyo nti bali balesa amateeka nti okuyimba oluyimba obukola omuzannyo minisita alina okukkiriza. Tembijjukira. So it takes the political will. I know twalubudde bungi naye honorable Serekoka nkwese dakika endala 3 bano ba artist ndwawo bafuna. So mweba artist it takes the political will. Benagenda mu parliament namanya nti nze nyina emirimu mingi, omulimu ogusooka ku representing aba artists, naye omulimu omukulu ku representing Uganda bonna, kuba wali abalimi, wali abasawo, waliwo abaki. Nze nemanya nti eddagala lya kujjako dictator, nengenda okujjako dictator. Naye nembateekerayo Bakyagulanyi abalala. Dr. Hildeman Sabeero gy'oyongere ojjeko wano sebo. Basebo ne bannyabo. So baganda bange bwe namanya nti ba artist beetaaga something done. Yes, mwana oli okuba president bwe saalayira naye ne mubalondera shadow minister wa arts and culture ye Dr. Hildeman. Ng'omulimu gwe gugamba ki? Njagala muve wano nga mutegedde bwe musobola okukyusa obulamu bwammwe. Ekikyusa ebintu bakiyita policy. Policy y'enkola. Enkola obeteeka nti Uganda bakola bwe bati. Policy ya wano okujjako ng'ekyuse ne favoringa ba artist. Era omulimu gwe nalagira Dr. Hildeman gwasookako kye twali tukabira ebbanga lyonna twagala mulongoose copyright law. Twalina etteeka lya copyright lyayisibwa mu mwaka gwa 2006. Naye etteeka eryo nga teriyamba bazanyi b'akatemba, teriyamba bayimbi, liyamba just bawandiisi ba bitabo n'abasizi ba bifaananyi. Dr. Hildeman ne mugamba genda osinkane ba artist bonna mu drafting kye mwagala kibeere mu Uganda mu tteeka eryo. Bannange tulina abayivu bangi nnyo, Benja Bugolo basaba mumuwulirize. Tulina muganda wange oyo John Segawa. Gwe artist atayagala kumpuliriza. Wuliriza John Segawa abimanyi. Tulina ba artist nga muzeeyi wange Mzee Ashraf Semogereni. Gwatagala kumpuliriza muwulirize basoma articles among you mwina Silver Kyagulanyi, mwina muganda wange ono Bujingo. Oyo Buju twasoma naye Makerere. So Silver Kyagulanyi kubanga he's an artist, ate Silver Kyagulanyi nkakasa nti ye lawyer mu Uganda muno monna asinga ku understandinga copyright. Ne tusaba Silver Kyagulanyi a benchmarking oba tunulire etteeka lya music industry ya Nigeria. N'akwata najjamu ebiyambi aba Nigeria okugaggawala n'abissa mu tteeka Hildeman lyabaga.
naye nga bamanyi gavumenti ya Museveni teyagala mugaggawale era gavumenti yayanguwa mangu. Njagala mumpulirize mwe ba artist. Gavumenti yayanguwa mangu negenda nerumba Hildaman nemugamba kateteeka tulitambuze ffenna ne Law Reform Commission. Law Reform Commission kitongole kya gavumenti ekiyamba okutereeza mu mateeka paka olunaku lwaleero, kubanga baali baagala dikozesa bazanyira ku mitwe ate nammwe mwana bababuzaabuza mangu. So abantu Hildaman be yafuna nabo leave mu parliament ogenda okubaga amateeka agaabwe gayisibwa dda. Gavumenti ya Museveni yali very quick okuyisa etteeka lya Honorable Nsereko erya computer misuse, naye tebannaba kuyisa etteeka lya Hildaman lyaleeta. Njagala obbasaba mmwe ba artist kuba mbagambe njagala tuve wano nga ne gye mulaga mulabayo muli enenya mweka temujja gamba nti tetwabalaga kituufu. Musobola okukwatagana mwenna ne muleeta buli omu ekirowoozo kyalowooza nti kyekiyinza omuyamba ne mubisa mu tteeka lino. Gavumenti ya Museveni bw'eba ebalumirirwa mugigambe nti ffe oba mwagala tukyawe Kyagulanyi artist munaffe muyise etteeka lino lituyambe. Etteeka eryo teriyamba Kyagulanyi. Okay, nange linnyamba kubanga nange ndi artist. Naye erijjo bayamba ekibayamba si bwe buhandawutu kubasisinkana babaweeyo obukadde bubiri. No, ebyo byakubadongowaza my friend. Kino kyemukola njagala mukikole kiyambe mmwe kiyambe n'abaliddawo. Ne artist yali e Karamoja nga teyeetaaga kujja Kampala bamumanye, ne artist yali e Mbarara nga teyeetaaga kujja Kampala bamumanye. Temuyina kubeera ku mmase ya muntu yenna. Etteeka eryo bwe liyita ligenda kubeerawo emyaka n'emyaka, lijja kuyamba oba owagira gavumenti oba togiwagira, oba oyagala Kyagulanyi oba tomwagala. Naye nga bwe mbagambye nti eno gavumenti teyina interest ya kubalaba nga mugaggawadde, kuba bwe mugaggawala muba temukyasobola kufukamirira Muhoozi, bwe mugaggawala muba temukyasobola kufukamirira Museveni. Artist mu understanding, open your mind. Muli bagezi nnyo, njagala mu understanding. Ate namwe abakitegedde nsaba muleme kulimba balala. Ndabanyonga batadde nnyo ssente how can you give 30 billion to artists to do what? Era mba mwagala balwanagane bulwanaganyi nga tewali kigenda kukyuka. Bayimbi bannange tebabalimba bino bye babalimba ne bakuwa omusirikale otambula mu kkuba akutte emmundu ddala ebyo bakusudiya busudiya. Katonda wa His Excellency Bobi Wine teyeebaka. Oba Bobi Wine tumuyite Fowasiya oba tumuyite Mesaya. Gwe omusajja yakuba tooki ng'agikubira bayimbi banne n'abalaga ekiri mu maaso. Omusajja n'akanya okugamba abayimbi abasajja bagezaako basembeza tebabaagala, abasajja baagala kubaswaza, abasajja baagala kubafuula abasabirizi, abasajja baagala kubakyaya mu bantu ababayimusizza okubatuusa awo, abantu ababa bawagidde kuva ku 15 nga bayingira ebivulu byammwe. Bannaye ebisajja byavayo ne bibuukira His Excellency Bobi Wine nga bikulembeddwa bwannadiriiso y'omutuusa atuyita atya abasabirizi, atuyita atya ababeegazi, ye yakatuwaayo mmeka, yatukoledde ki? Weebuuza n'ogamba kyogamba Bobi Wine yakolekitinga omusolo gwammwe, kyogamba mulina kufukamira ku maviivi abantu abanyisayo public services ne muzibanja gavumenti eno bannayuganda bonna bazibenefitingemu, wabula mmwe mwekozemu akakuuni akagurupu mufuusa abasabirizi naye nga babafuula abasabirizi tebalina kitone mu bulamu. Si basambi ba mupiira, si bakubi ba bikonde, si bayimbi, kwegamba b'ekitone kye balina kimu kukoleza kasegereti, kukwata muggo kulunda nte, kukwata mundu nga kye kitone kye balina. Olwaleero salimu sale amaze okubakyaya mu bantu, abantu babakyaye, olwaleero mukyazunga mugenda ggulu abagobye. Agambye abakooye Bwana Dirisa Musuuza statement ya Salimu Sale okugamba handle those musicians yoke kumala era ekulaga nti bakuwa ssente. Kyegezo omusajja yasooka n'akuwa biliyoni 3 mweteeketeeke n'abongera biliyoni endala 13 ze mwawoza nti mulina sako era ne tubalaba nga muliko mu mamba, simanyi mulunda mamba awo wonna nga muteekateeka ngeri yakuba waamu ssente. Omusajja n'akwata ssente n'azibawa. Kyokka omusajja olwaleero yeewuunya okubanga yabawa ssente ne mubanga mukyazunga muvuga emmotoka okuva eno e Kampala ne mugenda eggulu mayiro na miles ne mwebaka ku streets, ate n'abeggulu baayomba nti babakooye okubalaba eyo ewaabwe olw'okuba muzze okusabiriza Salimu Sale. Katulwaleero omusajja abagambye abakooye
mumutataganya. Imagine omuyimbi okwetaliira ku Salimu Salenti asaba Christmas festivals. Kino kyetwabagamba kitegeeza olwaleero abantu babakyawa mutya n'okutegeka obuvulu muti okutegeka bu concerts ne bapromota bati okubategeka kubanga abantu babakyawa naba upcoming wano naba abayimbi abata just nga abantu babayamba n'abayambi okuwuliza music wamu namwe mwekuŋŋanyiza muli emabega wa Didisa Musuuza kati Didisa Musuuza ye yalobinga akafo simanyi senior presidential advisor on creatives as if tetulina ministry ya gender and social ya wasa minister kakati mwabali bazunga simanyi bono Khalifa aganaga simanyi bono obuyimbi ate Salimu Salaba gobi bwana Didisa bamuwa sente bapangisa kihotero ekibbe yawo simanyi tutandika simanyi jam sensation oli wayimba nsumulule ngebikaze ebiyimbi biddamu sumulula gabalioka bapimpi nebyo nga babiwe embuto nabitandika kulwana kujjamu mbuto esente ne bazeegadanga mu bwegadanze ne bapangisa hotelo namba nenga mulimu bitanda byokka kitegeeza kwesabula matooke from morning up to evening kutambuliza omunziko olaliro omusajja abubuuza mukyaki machi ewange mwetawuli ati mugende balinga abagoba embizzi Bobi Wine mumanyira waki kakati wano Bobi Wine yazza musango ki temuli basabirizi aren't you beggars